بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والإحسان. الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم. رفع السماء مزينة بالنجوم وألقى في الأرض جبال كالتخوم وبنى بحكمته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم. ثم إذا نفخ في الصور فإذا الهالك يقوم. فإن المؤمن إلى جنة اللذيذة المشروب والمطعوم جعلنا الله منهم. وأما الفاجر والعياذ بالله فإلى نار تلظى وسموم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره. خلق الآدمي وأحصى عمره ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره ثم يسأله عن الكلمة والنظرة وأنذرهم يوم الحسرة. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد أحسن القائل الإمام ابن قحطاني رحمة الله عليه رحمة واسعة في نونيته: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمذون تلمذ العطشان. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان. والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدل من خوفهم بأمان. وشفيعهم عند الخروج محمد
وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا دخلوا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير الجنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. أبدوا الله سبحانه وتعالى أومنا بزانا الله سبحانه وتعالى asano kutendezebwanga ebbanga lyonna, asano okwogerwanga ebbanga lyonna ye Allah waffe jalla jalaaluhu. Ebitendo bye bamutenda nabyo bijjufu Allah, tekuliko kya bukendeefu Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tasmagira Allah teteyeebaka jalla jalaaluhu. Ebitendo byonna bye bateeka ku bitendo byonna bye bateeka ku bitonde bikendeevu, naye Allah subhanahu wa ta'ala bamutenda n'ebitendo ebijjufu jalla jalaaluhu. Abanga asaana atendeezebwe Allah, ayogerwengako Allah. Lumu yali yeyogerako Allah subhanahu wa ta'ala nayogera ekigambo wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Bwasalawo Allah baleetera akabenje teri ayinza kabajjako okujjako ye Allah. Ate wa in yuridika bi khairin bwakwagaliza akalungi fala radda li fadlihi, teri ayinza kazzaayo okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo akakujjeko. Wa in yuridika bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir, bwakwagaliza akalungi buli kimu akinako obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja omu yagenda n'afuna obulwadde ne bumuluma nnyo kaseera kano mabegako, naye we yakosebwa ennyo teyakimanya, teyagenda mu ddwaliro okwekebeza. Naye kyamutuukako, aba atambula amaanyi ne gamuggwamu, awulira ekigere nga kinafuye, ekigere nga kinafuye, amaanyi gamuweddemu. Ne bajja ne bamukwatakwata mpaka mu ddwaliro, bagenda okumutuusaayo omukebera ng'ekigere kino kyonna kivunze, nga kansa yatabuka dda, ekigere nga kigenze nga kyetaaga kutemako. Bwe bamutuusa mu ddwaliro, omusawo abawa appointment nti abanga agenda kusalibwako ekigere budde bwe buti, kiro saa bweziti ne bweziti. Obudde butuuka, bamusannyalaza. Omusawo ng'ajja okuba ng'atemako ekigere addemu okufuna ku bulamu nga bulamu, batuuka kasaako okumusala. Omusawo yajja, omusajja bamusannyalazza buli kimu, ne bamuyisaako, ne bamusala okugulu ne bakuggyako. Bagenda okuggyako amaze omukolako byonna, bakiryalinze ebbiiru y'eddwaliro bafuluma bagende. Ne batuuka ewaka, bagenda tuuka ewaka omulwadde ng'akutte omuggo gwe, naye ng'awulira obulumi akyabuwulira, obulumi ng'awulira bukyalimu. N'ababuuza abange bamaze okunnongoosa okugulu bakugyeko, naye nga mpulira obulumi bukyandimu, obulumi buno buvaawa? Nga mpulira bukyali bungi. Munsiseyoko mu ddwaliro, bagenda okumuzza mu ddwaliro okuddamu okuliyingiramu. Musawo okwetegereza obulungi ng'akoze mistake, ng'okugulu okwabadde okulwadde ate siko yatemye, ng'atemye okugulu okulamu. Ne bamuzza ate bamuggyeko okwokulala. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Asaana ategerekwe Allah jalla jalaaluhu, bw'abanga akwagaliza kabi teri ayinza kubanga akakuggyako Allah. Ate waba akwagaliza kirungi teri ayinza kukikuggyako. Bw'asalawo gaggawale, abanyiga ne banyiga, abaloga ne baloga. Asazeewo Rabbul Alamin, asazeewo nti abadde mwana nga mumuyisaamu amaaso, abadde mwana muto naye musitudde kati wa bbeeyi, wa kitiibwa, atandika okuyitibwa muzeeyi ku myaka 3. Asazeewo Allah, abadde omwana omuto myaka 3, ng'ab'enkaaga bamuyita muzeeyi. Bosi mukama waffe obadde ogamba ki? Asazeewo Rabbul Alamin agaggawale. Ate gwasazeewo Allah okubanga amwavuwaza, wasazeewo Allah okubanga akakkanya, teri ayinza kubanga amusitula. Qul Allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr. Ebirungi byonna birina mu mukono gwe Allah jalla jalaaluhu, buli kirungi akina jalla jalaaluhu. Kyetuva tugamba ebbanga lyonna tubeerenga tumulabawo Allah, tumutendenga n'ebitende ebijjufu jalla jalaaluhu. Tudda kusala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tuli kaseera kazibu ng'abantu nabbi twamuvaako sallallahu alaihi wasallama, tetukyamusaalira
ne bamwogerako omuntu n'asirika. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali mu struggle ng'agirimu bwogu n'agiggusa sallallahu alaihi wasallama. Struggle yagirimu bwogu, abantu basaabira mu struggle empitirivu, naye nabbi gye yalimu sallallahu alaihi wasallama yagiggusa. Yagitandika ng'ali bwomu. Allah agamba qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Kibagidde ekitanga n'ekitabo ekinyonyofu nga yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Ayagala obulungamu ng'alina kwekwata ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, ekitangaala nga weekiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ekitabo ekinyonyofu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika ng'ali yekka, ne bajja nga bamukkiriza mpola mpola. Ali ibn Abi Talib n'asilamuka, Khadija bin Khuwaylid n'asilamuka, Abubakar n'asilamuka. Amanyi ne batandika okwawukanamu awani yasooka okusilamuka. Amanyi amu nga bagamba nti ate Khadija yasooka, balala nga bagamba Abubakar, balala bagamba gundi Ali ibn Abi Talib. Paka amanyi bakkaanya ku kigambo kimu ne bakkaanya awwal man aslama min an-nisa, yasooka okusilamuka mu bakyala ali Khadija bint Khuwaylid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Abantu bagamba nti yasooka okusilamuka baali abasajja abakulu akaseera ako ali Abubakar Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ate awwal man aslama min as-subyan, yasooka okusilamuka mu baana abato yali Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ng'ali myaka 10 nga mulenzi muto radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bajjanga bamwegattako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atambuza struggle mpaka we yagiggusa. Era ali muhajjatul wada oba muhajjatul wada, Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ali ku nsolo waggulu n'abagambe abange ala hal ballaghtu, abange struggle Allah gye yankwasa ngimaze ewedde. Ne bamugamba nti ballaghta ya Rasulallah, struggle ogimaze toddamu kunakuwala. N'ababuuza ogwokubiri, abange ala hal ballaghtu, struggle ewedde maliriza, temukyalina kye bammanja kyonna. Bamugamba ballaghta ya Rasulallah, struggle ogimaze. N'addamu ogwokusatu n'abamugamba nti ballaghta ya Rasulallah, Allah n'asetteeka erigamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Tusaba Allah tuwokutegeera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Basahaba bamutegeera fafaazu fi dunya fi al-qabr wa fi al-qiyama, ne bawangula mu bulamu buno obwensi, ne bawangula obulamu bwa kabuli n'obulamu bwa akhira. Kutegeera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama كفر التابعون يقام حذيفة من اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. النبي ما دوك فان بلان بنو وينسي تابعين يقام حذيفة من اليمان رضي الله عنه. تابع أبتي على وكو الصحابة، أبتي على وكو النبي نجا وكو الصحابة. نام قام تبانك عشتم مع رسول الله وصحبتموه. حذيفة مما وانغاني النبي صلى الله عليه وسلم قام ممي كوانو جيجم بلا كرسجيني كوم بيم. حذيفة من اليمان نقام عشنا مع رسول الله. Tuangane Nabi sallallahu alaihi wasallam ngafetu muri okumpi. Nabi sallallahu alaihi wasallama nitubeana mu mbeera nyingi. Tabi nagama Hudhaifa sahabi namugamba ntemwategeera kitibwa kya Nabbi. Nabbi temwamutegeera temwamulabawo. Hudhaifa namugamba oba kubawo go wandikoze eki. Nagamba okumanya temwategeera Nabbi fesinga twali wakaseera ako la hamalnahu fi a'naqina. Twani mutambuliza ko bibegabega bya Nabbi wakitiibwa. Ensolo zitambulira wansi, kapa zitambulira wansi, naffe abantu babujjo tutambulira wansi. N'asinga ebitonde kubanga yasinga ebitonde okuva Allah we yatonda ensi ila ayyarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha, okutuusa Allah bw'alijjawo ensi eno tewaliyo kitonde kya bbeeyi kyenkana Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kya bbeeyi, kitonde kya bbeeyi naye ne mukikiriza kitambulire wansi. Hudhaifa yagamba Tabi ebigambo, omusajja n'asimatuka amaziga nga mangi. Namugamba fe twangani Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubaje twasoka okukola nga tuli naye bayanahu twamuweerera Nabbi sallallahu alaihi wasallam tumugamba bayanaka ya Rasulullah ala as-sam'i wad-da'a fi al-manshati wal-makrah wa atharat lana aw alayna wa alla nunazi'a al-amra ahla. Twaweerera Nabbi sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i kubaba udize wad-da'a nabagonfu fi al-manshati mukasanga kasani wal-makrah ne mukasanga kasibu. Nabbi tatuli kwabulira Nabbi bamugobaganya sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa nyuma ne batuuka akasanga bayita mu ddungu ng'omusana muyitirivu nnyo. Abali bagenzeko e Saudi oba bagenzeko Makka ne Madina bayinza okutujulira omusana oguwa omungi olumu. Abali mbisa bya hijja batera bagamba engatte ezimu temutera zikozesa ezo, omusana gujja bakosa ebigere ng'omusana mungi. Naye Hudhaifa nyuma n'agamba ntwatuuka akaseera bwe tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tetwagala mulekerera ate ng'embeera etabuse.
ng'omusana mungi ebigende byatikanga twabiika omusaayi guggwamu twabanga tutandise okuggwamu omusaayi nenga tetwagalekera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyetwakola ekintu kimu ne tukwatako ebitambaa bye twalina ku mutwe ne tubijjako ne tubiyuzaamu ne tusiba ebigere tubinyweze omusaayi guleme kuggwamu naye nga nabbi tetumulekeredde sallallahu alaihi wasallama kyova buli wamwogerako sahaba yenna tugamba radiyallahu anhu era oba okoze obi obutagamba radiyallahu anhu kubanga Allah yabasiima radiyallahu anhum wa radu anhu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala khutuba yafe olunaku olwaleero mukkirize mbudde obufunzefunze biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kukoona ku nsonga egamba nti assabru ala aqdarillah okubeerako abagumiikiriza ku bigezo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatuleetedde mu mbeera zonna Allah gye yasooka okuwa bannabbi ba anbiya alayhimu ssalaamu yasooka kubayigiriza bugumiikiriza bannabbi baagezesebwa naye ne bagumiikiriza kye basookerako ddala ekyali ekikulu kugumiikiriza nga naawe buli omu ali wano ekikulu ky'olina okusookerako mu bulamu bwo okuba mugumiikiriza omuntu yenna buli wabamu n'obugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala amuwa buli kye yeetaaga omuntu buli wagumiikiriza n'afawwada ensonga ze zonna eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaaluhu amuterawo buli kyayagala Allah agamba subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza isbiru mwabakkiriza Allah jalla jalaaluhu isbiru mugumiikirize wasabiru ne bannammwe abawala be mulabanga obugumiikiriza buba bulamu nabo mubalamire nga bagumiikirize si be basoose ku nsi abantu bagumiikiriza abasooka meseji y'abannabbi bonna kye basookeranko nga bajja balangirira la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah balangirira amanyikwe Allah amanyikwe Allah amanyikwe Allah jalla jalaaluhu fasabaru ala ma kudhibu babalimbisanga naye ne bagumiikiriza kwe babalimbisizza wa udhu banakuwazibwa abamu bakubibwamu n'okubibwa bannabbi ba Allah bakubibwanga naye ne bagumiikiriza wa udhu hatta atahum nasruna okutuusa okutaasa kwaffe kwabatuukako nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja bamukuba nabbi ne bamugamba nti kyoyogera kati Allah kyagenda okukola bw'oba osalawo Allah subhanahu wa ta'ala bazikirizeewo bonna batwale kyetugenda okukola nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nedda Allah tabazikiriza oba oliawo ku migongo gyabwe kunaavaako abantu abakkiriza ate nga nabbi weyakyogera bwe kyali sallallahu alaihi wasallama abange mbalamira okuba bagumiikiriza mu mbeera zonna olina ebintu by'oyitamu mu nsi manya si gwe abisooseemu mulimu ebizibu ebinene kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ajaban li amri lmumin ensonga z'omukkiriza zeewuunyisa inna amrahu kullahu lahu khair ensonga zonna zirimu obulungi walaisa dhalika li ahadin illa lilmumin tekibeera ku muntu yenna okujjayo nga mukkiriza in asabatuhu sarra shakara fakana khairan lah bw'afuna ekirungi asanyuka ate ne yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala kibeera kirungi gyali ate waafuna ekizibu sabara fakana khairan lah agumiikiriza nakkiriza nkino Allah akireese lwaki agala olaga Allah nti kati essaawa eno olaba embeera embi ennene egenze ewala nga Allah subhanahu wa ta'ala azza kuyisa mu bintu ebinene nojja ng'obiyitamu abantu baaliwo nga tebakwagaliza Allah n'akuyisaawo jalla jalaaluhu ku ddaala eryo waliko akaseera nga wowangaalira bakuyigganya Allah jalla jalaaluhu n'akujja mu mbeera eyo olaba akaseera kano Allah bakutuusizza tosobola kugumiikirizaawo katono Allah kakuleetedde mu bizibu abantu bagamba sente zirabika Allah sooka omwebaza oli mulamu sente zikolebwa muntu mulamu abantu bafu abantu balwadde babawanisa amagulu so ogumiikirize n'ekyo Allah kyakuwadde jalla jalaaluhu okyali mulamu Allah mwebaze n'ekyo ogumiikirize abantu bali bubi babawanisa amagulu bali mulago gwe Allah jalla jalaaluhu akuleseewo soka weebaze ekyo Allah kyakuwadde ogumiikirize esente zijja kujja omanyi omu yagamba falau sabarna lakana risku yatlubuna lakinahu khuliqa al-insanu min ajal singa twali tugumiikiriza riziki eyo yantunoonyezza basahaba ridwanullahi alaihim ajmain bwe bagumiikiriza ku mbeera gye baayitamu atatuhumu dunya wa hiya raghima tebeetwalanga eri dunya eddunya yatuuka ekiseera neebanoonya nga yebeetaaga eddunya yabajjira bo bennyini nga tebaginoonyezza
bagumikiza kuzibe bayitamu basaba bayitamu bizibu bingi ne bannabi ba Allah subhanahu wa ta'ala ne bagumikiriza Allah subhanahu wa ta'ala nabo obwanguzi bw'eddunya n'akhirah chofola ba omukwa sahaba radwanullahi majma'in aitwa Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu baba sa sola dhuhuri nga baina nabi sallallahu alaihi wasallama nasimatuka nagwa ekigo basaba ne bagamba ati Abi Hurayra tandise okugwa ensimbu Abi Hurayra kiki nabbi n'agamba mbalayiri ya Allah tewekitawanya musajja oyo Abi Hurayra omusajja w'e Khaybar ekimutawanya kiri eki aljuu njala musajja wattu nenga be bayimirirako bateekawo obulamu bwabwe n'emigongo gyabwe ne bayiwa buli ekyetaagisa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga etutuukako naye laba embeera gye bayitamu omusajja atuuka ku ddaala genda mu Bukhari hadithi mweziri Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yanyumya n'agamba twatuukanga akaseera nga ebyokulya bibuze ne tukwata ebikola eby'entende ne tutandika okulya ebyo ne tutandika okuvaamu obukyafu nga tugenda emmanju nga tuvaamu obukyafu ng'obw'embuzi nga tebalina kyakulya naye ne bagumiikiriza bwe tonatuuka ku ddaala lifaana bweyiti lwaki togumiikiriza Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu anyumya n'agamba walaqad ra'aytuni wa inni la akhiru fima bayna minbari rasulillah sallallahu alayhi wa sallama إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي فيرى أني مجنون وما بي من مجنون وما بي إلا الجوع أبي هريرة من أقام أنت وأنت بأمهازك النيني محدث وما سنقب بدأت الحديث النيني وقفكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإني لأخير فيما بين منبر رسول الله نقوان قونا منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة سنجة عائشة ويواتو ngangwao nembanga asirise fayajiu aljayo omusajja najja fayadau rijlahu ala unuqi nakwata ekigere kye nakinteka ku nsingo yange naninyako bwati fayara anni majnunun galabya ddala ndi mulalu wama bibi majnun naye sali mulalu kubanzi nabawaga ebigambo bya nabbi sali mulalu saletanga bigambo bya nabbi nga bya bulimba wama bi illa alju ekyali kintawanya musajja watu yali njala sali mulalu omusajja yajjanga n'ateekako ekigere kye naninnya bwati mu nsingo ngalabya ddala ndi mulalu naye saali mulalu wama bi illa alju ekyantawanyanga yali njala Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha anyumya n'agamba laqad halla alhilalu thumma halla alhilalu thumma halla alhilalu wama awqada fi abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naran qila ya umma almu'minin ma kana ya'ishukum qalat at-tamru wal ma' al-aswadayn tamru wal ma' Aisha radiyallahu anha mchala wa nabi sallallahu alayhi wasallam mama wabakiriza yagamba laqad halla alhilal fatotukane kudala teddene ng'omwezi kane guboneka ogwokubiri n'ogwokusatu wama awqada fi abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam naran nga muzimu ku nyumba za nabbi zonna si kuzimu wabula ennyumba za nabbi zonna nga tewaliwo wadde we bakumyeko omuliro ne gulabika nti bakumya esigiri oba ekyoto bamugamba ya umma almu'minin owange mama wabakiriza makana yaishukum kyekyabawangalizako kikyemwawangalirangako n'agamba al aswadaini ebiddugavu ebibiri atamuru walma twalyanga ntende n'amazzi bwetyo we twawangalanga naye batuuse eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala naye akasaakana abantu emmere efuuse emmere tabudde buli muntu yenna omusajja agaana okusala nga wakituse kusala enjala naye nga omubuuza wakomyedde okulya naga nze seeka enjala ennuma nakomye okulya ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 7 zituuse okusaala alaba enjala emuyisa bubi abantu abawangala bwe batyo naye ne bagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin omuntu buli wagumiikiriza mu mbeera zonna gy'ayitamu ababeera mu famire tebakwagaliza n'obagumiikiriza ate n'otabafaako abantu ba famire n'obabeerako Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okukolera agenda kusitula kufule wa kitiibwa mu bugumiikiriza abo nga buli eyali akuwalana yenna buli eyali akulwanyisa ng'anoonya ggwe kasita oba nga bagumiikiriza tuli ekyafo kya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yatuuka akaseera abantu abooluganda lwe nga tebamwagaliza nga bamulwanyisa naye n'abagumiikiriza teyabavaako naye Yusuf alayhi salatu wassalam Allah nga amaze okumusitula nga wanyumya Allah jalla jalaluhu rabbi qad ataitani min almulk nga yebaza Allah ng'egyamuwaddemu obufuzi wa allamtani min ta'wil alahadith Allah yamuwa n'okufunula endooto nga yebaza Allah jalla jalaluhu fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin naye uliya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam Allah nga amaze omusitula
bajja abaganda bene batuuka waali nga tebamanyi nti oyo Yusufu alayhi salatu wassalam yo gwe baayiganyanga yo gwe baali tebaagala gwe baali baagala okusuula mu kinyaafe gwe baali baagala okumutta okutulu Yusufu aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum nga baagala kumutta Yusufu Allah nga amusitudde afuuse wa kitiibwa batuuka waali bamugamba qaalu a innaka la anta Yusuf bamugamba okakasa ye gwe Yusufu gwe twalinga tetwagala nga twagala kutta nga tukuwalana tetukwagaliza kalungi konna yagamba qala ana Yusuf yagamba nze gwe mulaba yenze Yusuf wa hadha akhi oyo muganda wange Bunyamin qad manna Allahu alaina Allah atubundugulako debyengera newulira ensonga bisi yaleeta Yusufu alayhi salatu wassalam yagamba innahu man yattaqi omuntu yenna atya Allah jalla jalaluhu wa yasbir naguminkiriza fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin Allah tayinza kubanga ali azamanya empera yammwe abalongoosa mugumiikirize mubafamily abatabaagaliza abasindikira amalogo mbagumiikirize abatabaagaliza buli omu nga olaba waliwo akutuusaako obulabe mube emikwano gyammwe mube nganda zammwe basenga bammwe bakojja bammwe wonna gwe golaba nga kukosa bwatyo mugumiikirize kajja tukakasa kessanyu ate nga akwetaaga muyise bulungi Allah subhanahu wa ta'ala yagena okuwa empeerayo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bagumiikiriza mu mbeera zonna owadde mu nsi mulimu omusajja omu yayogera ekigambo n'agamba nti seeka maze emyaka 10 n'egi okuva we nawasa naye sifunanga ku mwana sifunanga ku mwana ng'ennaku emuluma ya mwana ne mugamba Allah mwebaza olina omukyala Allah sooka omwebaza olina omukyala ekyo Allah yakikola agamba lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima innahu alimun qadir Allah agamba jalla jalaluhu obufuzi w'enseno n'eggulu lyonna bya Allah jalla jalaluhu atonda nga wabayagadde yahabu liman yashau inatha akiyita hiba kirabo Allah wekitabo gwaba yagadde eky'omwana ow'obuwala wa yahabu liman yashau dhukur gwayagadde mu ekitabo ky'omwana ow'obulenzi aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha asookutabikiramu Allah jalla jalaluhu n'akuwa ku kikyala ne ku kirenzi namukwano gwange azaala nnyo yakazaala abaana 6 bonna babuwala nomuntu ali tunyumyamuko naye ne mubuuza naye wakikola naŋŋamba seeka nsimalina kumanya nempulira n'omukyala ntami njagala mugoba buli kaseera azaala baana babuwala ne mutunuulira ne ŋŋamba lengera omusajja ono tamanyi kyengera Allah kyamuwadde ekyebbeeyi Allah okuwa ng'olina abaana ku nsi abantu tebalina baana banoonya abaana tebabafuna gw'ogamba oyagala nagoba mukyala olw'okubaza abaana bawala bokka Allah akuwadde ekyo kya bbeeyi abaana ng'obalina abantu banoonya abaana tebabalaba ne bannabbi ba Allah banoonya abaana nga tebabalaba nabiyullahi Zakariya alayhi salatu wassalam yaduuka akaseera n'akaaba wa Zakariya idh naada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin yakaaba Zakariya alayhi salatu wassalam n'agamba Allah we la tadharni fardan tondeka nga ndi bw'omu wa anta khayrul warithin nabbi Zakariya nabbi wa Allah nenga akabira Allah we alaba akaseera katuuse nga talina mwana Allah anyuma n'agamba kafuha ya ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى Allah yogera ku Zakariya alayhi salatu wassalam suratu Maryam ng'etandika n'amugamba nti mbanyumizawo ku muddu wange Zakariya idh naada rabbahu nidaan khafiya akaseera ke yakooleramu omulezi olukoola olw'ekyama n'ayogera ekigambo kino rabbi inni wahana al-azm ayi Allah nga amagumba gange ganafuye washta'ala ar-ra'su shayba n'omutwe gwange mpulira kati gwonna gweruse ogwadde omuddugavu enviiri zonna zeeruse kati nfunye envi walam akun bidu'aika rabbi shaqiya ayi Allah sinafuwangako kusaba buli kaseera edduwa sizivangako nkusaba omwana naye laba nabbi wa Allah watuuka kaseera asabye Allah okuva nga akyali muvubuka n'atuuka kaseera ng'akaddiye n'aloopera Allah we jalla jalaaluhu nti Allah walam akun bidu'aika rabbi shaqiya edduwa nga sikowanga okuwanika mikono naye essaawa eno ndaba Allah wahana al-azm amagumba ganafuye washta'ala ar-ra'su shayba ate omutwe gwonna gujjudde envi walam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i yatya omusajja ati okufuna bamusikira nga tebava mu ntumbwe ze wa kanat imra'ati aqira buli yadwa gye yasaba fahabli min ladunka waliya hiba yasaba Allah amuweyo ekirabo
ngachifeli Allah jalla jalaluhu gayarithuni wa yarithu min ali yaqub ngachigala kumusika sikena mbali yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah chabo chobo mpaddo echo chifule ngato chisimi weyarumala okugumikiriza mu bbanga eddene n'awanikana emikono gye eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamukoola ya unida n'amugamba ya Zakariya owange omuddu wange Zakariya inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya olajanye ebbanga ddene amagumba ne ganafuwa omutwe ne gweruka olwaleero nkuwa mawulire ag'essanyu nubashiruka tukusanyusa olwaleero bigulamin omwana ismuhu Yahya bamuyita Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya abange nawo bongo oyagala lusaalo oyagala ki Allah subhanahu wa ta'ala guminkiriza jalla jalalu wabakwadde bawala wakwadde balenzi guminkiriza nabo atosabe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga akuwa buli kyoyagala abange obuguminkiriza ku mbeera zonna omuntu yenna buli waguminkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mufuula omuwanguzi barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunna wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liman lahu haqqun alayna wa tubu ila Allah yaghfir lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa alamu annahu yasma'ukum wa yarakum tubu ila Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على النبي العربي الأمين محمد بن عبد الله سيد الخلائق والبشر إمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أبدا الله خطبا في سوسة تامل يدكم أن تقومين كدزا تسوى الله جل جلاله مبين النبي أتقيس الزا abayina ndwadde Allah bobugumikiriza abatayina sadde Allah bobugumikiriza abatayina bakyala Allah bobugumikiriza abatayina baami Allah bobugumikiriza atenga tumwalajanira Allah jalla jalaluhu endwadde zonna z'oliko manya bina bwe basookako ne bagumikiriza nabbi Ayyubu yakoowolera Allah akaseera wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur yakabira Allah nti obulwadde nga bunsuseeko wa anta arhamur rahimin gwasinga ab'ekisa bonna Allah agamba ti fastajabna lahu olwemba n'okukoowola kwa Ayyubu ng'agumiikiriza twamwanukula fakashafna ma bihi min dur ne tumuggyako buli kazibu konna akaali kamuliko mu bulwadde bwonna ne tumuwonya mukise nga tumaliza kutuba yaffe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala obudde obufunzefunze eddunya tugisigasa akaseera katono Allah agamba jalla jalaluhu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutennyo mweraliikirira nnyo olunaku mugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah jalla jalaluhu Allah yali asobola okugamba nti wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah naye Allah akozesa ekigambo ekigamba nti turja'una amanyi oluwarabu ekigambo kye kitegeeza temugenda kuddayo wa Allah temugenda kuddayo mugenda kuddizibwayo buddizibwa Allah agamba nti wattaqu yawman mutennyo olunaku turja'una fihi ila Allah ne bagenda okubawanika nga bakuzaayo wa Allah wa anta mahmulun ala al-a'naq nga bakutadde waggulu ku bibegabega omusajja abadde yeeriisa abadde yeenywesa abadde akola buli kimu nga yeenaaza nga bakunaaza bunaaza abadde ajja ne yeesaalira nga bakusaalira busaalizi nga bakutwala eri Allah subhanahu wa ta'ala bakutadde waggulu anta mahmulun ala al-a'naq ng'ekyangu ky'oyinza okwogera kimu sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda laha la'alla Allah yarhamni musaalire salah la ruku'a laha nga terina ruku' teri kutama wala sujuda laha tewali yadde okuvunnama la'alla Allah yarhamni oba oliawo Allah ayinza okunsaasirira okwo musaalire swala eyo kale kaseera kokka Allah agamba mu kutenya olunaku olugenda okuddizibwayo buli muntu yenna eraliikirira olunaku olwo kyalina okukola alina kulongoosa essaawa eno abalemu nti akaseera kano ngenda kudda mu maaso ga Allah byembala byonna ku nsi sijja sola biggusa kankoleko Allah byayagala jalla jalaaluhu ngeseeko okusangayo mu maaso ga Allah ebirungi omuntu yenna eraliikidde olunaku lwadda mu maaso ga Allah yeegendereza bino sekalutu abadde ayogera wano nga tunatandika kutuba ayogedde ekigambo n'abagamba abange kaseera kakuzeeyo bana ku masomero omuntu ng'otya Allah jalla jalaaluhu ng'era bwe yaliko olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah nga bakutwala butwazi kyandibadde kya buvunaanyizibwa omwana ono omutwala mu ssomero ly'eddiini n'asoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga kukwetegekera okukulu
abana baleme kusoma dini mu holiday dini bagifula holiday myezi ku myezi ebiri oyo mwana nakusalira nga alina obulumi Sheikh omukwano wa Sheikh Isa yogedde ekigambo n'agamba nti abantu abateeseteese abaana baabwe ku ddiini nga beeralikidde olunaku lwe bagenda okuddisibwa mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu kye bakola bateekateeka abaana baabwe oluteekateeka olusembayo n'atuuka ku ddaala ng'omwana oyo engeri gy'omuteeseteese ng'asobola okuvaako n'obulumi akaseera nga bakutadde wali bakusibye emba nga bazinywezezza omwana oyo ng'akufunako obulumi ayaba taata ali awo twadde mu kuziika ewa haaji omu Allah subhanahu wa ta'ala nga musaasira naye twabaddeyo ne neewunya ekigambo kimu nga ndaba abaana ba haaji bonna Allah amusaasire naye nga wallahi tebalina bulumi ku taata waabwe omwana owuwo ng'ofudde amanyi taata alina bino taata badde asala eswala 3 taata badde alina ebizibu bino na bino omwana ali mukugabirako maziga ogenze mu nnyumba y'ekizikiza ogenze wekka mufo ky'okuba nga bakaba maziga bali bagabula mmere ekitandi badde kibi naye omwana okasaako yandibadde bamugabulwa na bugabulwa nga ye tagabula ali maziga akaaba wamuteekateeka nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam omuntu amala okufa inqata anhu amaluhu illa min 3 emirimu gye gyonna gisangulwawo okujjako mu bintu 3 naye yayogera kyenjagaddemu awaladin salihin yad'u lahu omwana agenda okubeera ku kabuliyo ng'akwatibwa ennaku akusabireko anda bamala okuziika emyaka 10 nga ye agenda beera wakujjukire omwana omulongoofu olaba omwana omulongoofu yeetaaga kusoma ddiini mu holiday mwezi gumu ayinza okuba n'obulumi obukusaalira bw'anaasoma omwezi gumu mu holiday babaga mwetaawo ne basoma holiday ne bajja ne basoma then naddayo eri n'asoma emyezi emirala 3 bino bye yasoma omwezi gumu ne bidduka n'abyerabira omwana ne batuuka akasaga okusaalira nga tewaliwo agenda kukusaalira naye ng'abaana bo webali wallahi kyabulumi ate kikaabya amaziga eyo enteekateeka ey'okubanga weeteeseteese okudda mu maaso ga Allah oba weeryaza amaanyiza abange muteeketeeke buli muntu yenna amanyi nti enkya Allah subhanahu wa ta'ala gina musinkana Allah agamba faman kana yarju liqaa rabbih akakasa nti maaso ga Allah agenda kuddisibwayo era musisinkane Allah falyamal amalan saliha akolenga mirimu mirungi munoonye standard naye nga mwegendereza standard gye munoonya abantu boogera n'ebigambo ebimu nga bawegendereza abantu basekayo tubajja bannyonnyola biidhinillahi ta'ala bakamaffe bajja kubannyonnyola omuntu emu bigambo byetwogera binsana okutujja mu busiraamu omusajja yabuuza n'agamba nti omwana eyo tewali standard basomesa nnyo Qur'ani teri standard waliyo Qur'ani nyingi abaana boogera nnyo Oluwarabu boogera nnyo temubatwalayo nnyo eyo noonya standard newa Allah jajji munnyonnyola standard eyo Allah agenda kuyimiriza wali jalla jalaaluhu awo ng'olina Allahu jalla jalaaluhu nabbi yagamba ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala laysa bainahu wa bainahu tarjuman tewali omumu okujja nga agenda kuyimirira mu maaso ga Allah nga Allah amubuuza yena Allah jalla jalaaluhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman nga tewali avunula wakati awo fayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam atunde ku kkono nga talina kyaba okujjako kyeyakulembeza atunde ku ddyo nga tewali kyeyakola okujjako tewali kyalengerayo okujjako kyeyakola fayanzuru atunde mu maaso ge fala yara illa nnaaru nga taba okujjako muliro tusaba Allah tutaasi jalla jalaaluhu abaddu ba Allah subhanahu nga tumaliza kutuba yaffe tubeere n'obwegendereza muli muntu yenna asuubira okudda mu maaso ga Allah falyamal amalan saliha kola emirimu emirungi obeeko kiweeyongerako nga ggwe abaana bo bateeketeeke neteekateeka ennungi sekayogedde ekigambo n'agamba nti hajjati yateekateeka abaana be omwana ne batuuka ku ddaala nga maama mulwadde olw'okuba basomesa eddiini ya Allah abaana nga balina obulumi ku bazadde baabwe nga balina obulumi maama nga bamugamba ensigo emu yakosebwa yeetaaga bateekemu ensigo endala omwana n'agamba nze maama wange tayinza kufa ate simugjamuko ensigo eyange mugiteekemu nezandibadde biyinza muzinzijjamu nfe naye nga maama wange tagenze yoyo omwana aba n'obulumi ng'alina eddiini alina obulumi ku bakadde be abange muteeketeeke kyofula abantu boogera ebigambo ebinene omwana asome Qur'ani omwana asome eddiini anaalyawa bulijjo mulyawa bulijjo gw'olyawa anaalyawa amuliisa rabbul alamin yaliisa ebitonde byonna byasomye bibye Allah jalla jalaaluhu tetuganya abantu basome n'ebirala byonna tubisome lumu naye ate abantu basusizza nnyo okubiyisa abantu okusoma ekintu ekimu ate ebirala ne babisuulirira era bagambe omwana ono ebyamagezi atuuseewa ebyekisiru bye bya Allah ebyekisiru
ebyesiru byo ajja byongerako oluvannyuma laba ogenda osinkana maaso ga Allah ekigambo statement yo genda gimunyonnyola otya byonna tubisome byonna bikulu n'eddiini nayo kikulu nnyo kyova olaba Allah kyagenda okubakola yawmal qiyama kimu agenda kukwata abantu abo bonna be bajeeganga ku nsi muli balimi abasinga abali wano mubimanyi bulungi omuntu yenna ng'oli mulimi bw'oba oyagala ekitooke kigimuko okisimirako ettaka kiriza omwana omusimireko ettaka kijja kugimuka yawmal qiyama ajja kugimuka yawmal qiyama agenda beera wakitiibwa yawmal qiyama akasanga Allah ayangiridde ogenda mu jahannamu maama mu jahannamu senga mu jahannamu kojja mu jahannamu bonna Allah mugambe jangu mwana gwe yasoma ekitabo kya Allah imirira abo obeyenga oleza abakadde bo 10 oleza abantu 10 kulluhum kad wajabat lahum an-nar ngomuliro gumaso bakakatako omwana agambe tatavaayo bana ababasekereranga nga babajejanga Allah agenda bagamba innahu kana fariqun min ibadi yaqulun babanga abaddu bange babagamba ebigambo bya Allah babategeeza nti abange Allah Qur'an tamujisula bana mbasomesa dini seka babagamba buli kaseera bana mbadwe masomero g'eddiini abana baleme kuvaayo nga boogera ebigambo ebinene fattakhadtumuhum sikhriya mwabafulanga bakujeja bujeja hatta ansaukum dhikri nemwelabira okusijukira wa kuntum minhum tadhakun abasinga mumwe mwalinga museka busesi inni jazaituhum liyawma bima sabaru olwaliro mbasasudde mbye bagumiikiriza annahum humul faizuna lyo bawangudde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutegera ebigambo ebyo n'okweteekateeka masembeyo kino tumalirize kutuba yaffe omuntu yeteekateeka omutuufu enkyanga agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala bwesuka ku nsonga nga zakuyamba Allah jalla jalaluhu kubyakuwadde bwekisuka ku nsonga nga yakuyambako abango okikolanga abantu bali wansi mu kabuli awo seka nga wagambye wano abagambye abantu bali mu kabuli awo babonaabona naye nga singa yakwatamu akasira ke n'awaayo kyawaayo eddiini ya Allah etambule oba olyawo yandibadde betabiriimu kiva omuntu aba afa agamba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin singa Allah nindikirizamu n'ensaddaaka nembeera mu balongoofu singa Allah nindikirizamu n'ensaddaaka nembeera mu balongoofu omuntu nga kyasinga okukaaba eki ng'ali awo yeegomba singa nange mbadde ninamu kasente essaawa eno Allah kasaali mumutwala sente abadde aziina abamu badde balina ku akawunti billion ne billions nenga maaso ga Allah bawaayo kintu kyova ba Allah yagamba wayaj'aluna lillahi ma yakrahun mulimu abantu abakwata ne bawa Allah bye batamwa omusajja abikula bwati wallet bamugambe bantu yambe bamulekwa bana bana tebeyagazi yakubeera bwe bati bakitabe badi babeerawo nga babalabirira abaana ne bajja ku misikiti ne baba eyi mu kibuga Kampala abamu misikiti egimu obwana bujjawo bwe bati ne bujja ku misikiti abasajja batandika bukuba ngolo kano kasaa kazimbye omutwe naye kakali engolo 10 olunaku nenga mulekwa bambi talina waddukira addukira mbasiramu banne bamuyamba afune ekyokulya naawe busooka enkyamu omwana wo mulekwa nga naawe ate wagaana okuyamba babanno nga n'owooyo abonaabona bwatyo abantu bakwata ne bawa Allah kye batamwa abikula waleti bwati najjamu asembeza wati najjayo ezzike n'alisembeza emitwalo 5 n'asembeza Allah sigenda zikuwa ne zino sizizo n'ebiri sigijo n'ogumu sigugo n'ettaano sizizo n'ebbiri sizizo naye luno 10 ndowooza lulwo n'alugjayo nga lukadde n'alukasuka bilaali abaabalawa ne kayulika awa Allah wayaj'aluna lillahi ma yakrahun bakwata ne bawa Allah bye batamwa watasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna bone balowooza nti balina kye bakoze Allah agamba la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun bw'obanga owaayo Allah muwe kirungi kwata emitwalo 5 mitwalo 2 mutwalo gumu owe Allah otaase baddu ba Allah jalla jalaluhu obayawo ne Allah kwagenda okusinzira naawe bonaaba ofudde Allah kwetya bagenda okulabirira abantu Imam al-Muzani alayhi rahmatullah alamula Imam Shafi'i mukasi yake nga agenda okufa bamuyitanga Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani alayhi rahmatullah yagenda bamusomesa Imam Shafi'i namugamba fi maradihi alladhi mata fihi kasio obulwadde bwamugirawo nga agenda okufa bamugamba kaifa asbahta ya Aba Abdillah bukese zoti Aba Abdillah naganda asbahtu min ad-dunya rahilan nabukese zange dunia ngenda kujabulira walil ikhwani mufariqan abenganda zange ngenda kubalekawo bobo sikakafanyi bwoti we mwakula mwenna we mukyali sikakafanyi wabelanga wajjajja wamwe teri kulyanga temunna naawe mwenna mugende munaaba mwenna bo sikakafanyi ako ngai mwagenanga mukyawera
bosika akafanyi omwatulanga ku lujuliro nga muli emmere nga muli wamu wemati muli musaako wemuti wandibanga osigaddeko omwo nga muli basatu bannammwe bonna omusanvu nga bagenda. Imamu Shafi yagamba wentu wembukeseza walisuu'i amali mulaqiya kyenjagaddemu yagamba nti walikasi lmaniyati shariban egiraasi y'okufa nange nagikombako ngende maaso ga Allah ngena musinkana esawa nasigana maaso ga Allah naye nga yeraliikirira egiraasi eyo ngena gikombako ngenda kufaanana ntya abanga egiraasi eyo mugyeraliikirire mugikolere egiraasi eyo ate Allah yagikola jalla jalaalu egiraasi eyo nga tesosola ate tebagikuwako ddabo ogina omulundi ogwo tugenda tubeera ku mikolo shukuru tubeera ku mikolo akiika nebasooka banaasa abagenyi abakulu bano engalo then bali balabanga atali bagenyi bakulu bebasembayo naye wallahi Allah yakola okufa akuyisaamu nga tekusosodde nibakuletayo bati egiraasi negomba kuwa 5 negomba kuwa 2 nedda kuwa 5 nedda kuwagira wallahi kyabanga kizibu okukkiriza mu nsi muno tiseka muzata talina wakutte muzindalo nasaaza jjuma wallahi seka muzata saasiza jjuma ati kigwogwe emyaka 3 ali wansi yebase mpaka kumanya obusiraamu yabagolanga nayogera ebigambo bya Allah abazanya ku busiraamu n'abagamba baseka Abdulkarimu Senta mabadde bangaliye mu kibuga e Kampala nga mbalaba buli jjuma babeeranga n'okuddamu ebibuuzo ku William seka Abdulkarimu Senta bali abasomesa ba ummeno bali nkoba bebase bonna bavunda baggwawo bonna seka Abdul Hakim Sekimbi bali awo basirika bali wempologoma ezibadde ez'obusiraamu ezimiddewo ku ddiini ya Allah seka Nkata darusu emu emabega ku kudasa zimwe zakasembayo kubawa Nkata yaliwo wallahi mbale ya Allah temugenda kuddamu mulaba mpaka yawmal qiyama seka Nkata yagenda tagenda kuddamu kulabika kyeyekolera kyafunamu kyokka kyeyekolera girasi naye yamutuuseko n'agikombako nawe wandibadde kutuuka ng'olina kyokoze bw'obanga toli muwalimu nga tojja kusobola kujja wano kusomesa nga baseeka luutu ojja kusobola kusomesa nga baseeka Nkata bwe babadde kyoba okola eki kola nnyo emirimu emirungi kwata mu nsawo yambengako ensonga zide zitambula Allah subhanahu wa ta'ala fenna ajja tubeererawo barakallahu li wa lakum fil kitabi al-hakim al-mubin barakallahu li wa lakum fil kitabi al-hakim al-mubin بارك الله لي ولكم في الكتاب الحكيم المبين أمركم ربكم بأمر عظيم بدأ بنفسه وثنى به ملائكته وثلث بكم أيها المؤمن حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا ربنا كما أرحمونا اللهم من كان في القبر منعما يا ربنا فزده نعيما ومن كان في القبر معذبا يا ربنا فكن له به رحيما وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا اللهم إذا غسلونا أهلنا ارحمنا اللهم إذا كفنونا أهلنا ارحمنا اللهم إذا وضعونا في أكتافهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم لا حول لنا ولا قوة يا رب العالمين